Mukama yebazibwe bantu bakatonda abalungi mbabuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwebaza Mukama waffe otusobozesa okugabanako emmere y'omwoyo ekigambo kya Katonda akaseera kano, era nsuubira n'olwaleero emmesegi gye ndi mugabana esobola okubaako gweyamba eyo omuntu ow'omunda okusobola okuba nga ayongera okukula enkolagana ne Mukama Katonda waffe okwongera okunywera n'okubeera nga buli kiseera tubeera tujjukira okudda ku kkubo ettuufu erya Mukama waffe, okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya buli omu nga kinnoomu. Era olwaleero ngenda kwogerako ku kunyakulibwa oba rapture ekyogerwako mu 1 Thessalonians chapter 5 kwogera kukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo, ate ne Mukama waffe yatulaga mu kagero Matayo chapter 25 okutandikira ku lunyiriri olusooka paka ku lw'omusanvu gwe yali ayogera ku bawala 10, nga waliwo abataano abo Mukama be yasanga nga beeteeseteese. Omugole yagenda okutuuka yasanga beeteeseteese nga balina amafuta mu ttaala zaabwe era ne bagenda naye abataano yagenda okujja nga tebeeteeseteese, bagenda okuzuukusibwa ku ssaawa ey'omukaaga ng'akomyewo nga tebalina mafuta mu ttaala zaabwe. Ne bagenda bagule amafuta ate bagenda okukomawo ng'oluggi lugale. Bwe bayogerako ne Mukama waffe n'abagamba tabamanyi. Ekyo kyogerwako mu lunyiriri olw'12. Naye nga ekyokuyiga kyamaanyi ekiri wano kitulaga nti ekkanisa za mirundi ebiri. Mulimu abo abajja okuba nga tebeeteeseteese, waliwo n'abo abajja okuba nga beeteeseteese naye nga bonna bajja kuba bakimanyaako, era bonna bajja kuba balina ettaala ettaala ezivaako ekitangaala ekyensi, naye nga ettaala ezimu abataano bajja kuba tebalina mafuta. Ekyo kyakulabirako kyamaanyi kuba bonna bajja kuba bamusuubira naye abataano bajja kuba tebeeteeseteese. Yatuwa kagero naye ng'atuwa ekyokulabirako eky'okukomawo kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era tulaba mu lunyiriri olw'omukaaga Mukama waffe yatuuka kiro. Bayibuli eyogera ku midnight, essaawa ey'omukaaga ez'ekiro, nga bonna beebase era baazuukusibwa buzuukusibwa mu lunyiriri olw'omukaaga. Mu lunyiriri olw'omusanvu tulaba nti bonna baayimuka naye bagenda okuteekako ettaala zaabwe. Abataano ne balaba ettaala zaabwe nga zizikira nga tebuli mafuta, ate ne bagenda okugula amafuta. Kati amafuta ye anointing. Kati Bayibuli etugamba mu lunyiriri olw'omusanvu, mu lunyiriri olw'omwenda bagenda okugula amafuta. Kati kino kitulaga nti n'olwaleero mu kkanisa za mirundi ebiri. Waliwo abo oba waliwo anointing ow'oggula oba asobola okugulibwa ne ssente, naye tulaba nti bano abaagenda okugula amafuta tebaagenda ne Mukama waffe. Kitegeeza anointing esobola okugulibwa wano ku nsi naye nga anointing ey'okugulibwa obugulibwa ne ssente, ekituufu kiri nti tetwala muntu mu ggulu. Anointing Mukama agaba ya bwereere, naye eyo ey'okugula ne ssente ey'okusasulira omuwendo gifuna esobola okuleeta ekitangaala naye nga tegenda kutwala muntu mu ggulu. Weewaawo abantu bayinza okubaako ekitangaala kye balaba okuva mu anointing eyo naye nga tetwala muntu mu ggulu. Ekyo nakyo kyakuyiga. Ate olunyiriri olw'12 baakomawo ku mulyango nga baagala Mukama waffe abatwale. Mu lunyiriri olw'12 n'abagamba mazima mbabuulira sibamanyi. Ekyo nakyo kyakulabirako
kanisa za mirundi ebiri. Kanisa za mirundi ebiri. Bonna bamusuubira naye abamu bajja genda, abamu bajja kusigala. Naye nga singa anaabazze bw'awuliriza tunaagenda gwe ng'omu nze ng'omu mba nina okwebuuza naagenda oba naasigala. Era kuba abawala abataano ndi ku ludda ki? Ndi ku ludda luno lwanaasanga nga seeteeseteese oba ndi ku ludda luli. Kati kirungi tuddemu twetunulemu mu muntu waffe ow'omunda tulabe tuli ku ludda ki. Tulina anointing, amafuta tugayina, bw'anajja ettaala zaffe zinaayaka era anaatutwala oba anaatugamba nti mazima ddala sibamanyi. Kano ke kaseera tweteeketeeke, twenenye buli omu nga kinnoomu, twenenye. Kino sijja kukoowa kukyogera, twenenye. Oyo alina amatu awulire, twenenye. Mukama alina ekisa, buli muntu ali ku nsi ng'akyali mulamu Mukama atuwadde akakisa okwenenya. Mukama atuwadde akakisa okwenenya. Era ekyokuyiga ekirala kye tulaba nti olw'okuba kanisa ziri bbiri, tulaba nti kanisa weebeera nga eri emu, kitegeeza n'okumanya okw'ebiseera oba sizoni gye tulimu era yalibadde emu, n'obubaka bubeera bumu kubanga ne Katonda gwe tusinza ali omu. Tulaba ekyokulabirako, waliwo tulaba mu Bayibuli Pawulo we yagenda e Sesalonika n'agenda mu nnyumba esinzibwamu Katonda n'asanga musajja wa Katonda, naye Pawulo we yajja mu kifo ekyo yali mupya. Naye musajja wa Katonda we yamulaba, musajja wa Katonda n'ajjukira ekirooto kye yafuna era n'amuyita n'amugamba, n'amubuuza gy'ava. Pawulo n'amubuulira. Musajja wa Katonda n'akwata Pawulo n'amusiba emikono n'amagulu. Bwe yamukwata n'amusiba emikono n'amagulu, abalala abaaliwo bo tebaategeera kigenda mu maaso. Naye we yamusiba Pawulo n'aseka n'amugamba, nange nafunye ekirooto kye kimu nga sinnaba kujja, bwe nazze ne bansiba. Era musajja wa Katonda n'abuuza Pawulo, e Yerusaalemu okyagenda? Pawulo n'amugamba, e Yerusaalemu ngenda genda, kyonna ekinaabaayo babajja kunsiba nja genda. Nga Pawulo kyagezako okulaga musajja wa Katonda ekirooto kye kimu naye kye yafunye nga tannajja, nga bamukwata era nga bamusiba, era kye yava aseka. Noono omusajja wa Katonda yamusiba naye ng'ali mulaga kye kirooto kye kimu naye kye yafunye. Nga ekyokuyiga ekiriwo nti obubaka bwe baafuna bwali bwe bumu. Obubaka bwali bwe bumu. Okutegeera kw'ebiro kwali kwe kumu nga n'obubaka bwe bumu. Kati ekyo nakyo kituwa ekyokulabirako ekifaananyiriza wano ku bawala bano 10. Abataano baali tebeeteeseteese, abataano baali beeteeseteese, naye nga bonna bamanyaako okukoma kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bonna baakumanyaako, naye waliwo abaali beeteeseteese, waliwo abaali tebeeteeseteese. Bayibuli etugamba abantu bajja kuba babiri nga beebase mu buliri, omu ajja kutwalibwa, omulala ajja kusigala, naye ejjukira bali bonna. Kati singa babeera bonna nga bakkiriziganya ng'era bagabana bonna ekigambo kya Katonda, tolaba nti kyangu nnyo bonna okutwalibwa. Abakyala bajja kuba babiri nga bassa obulo, omu ajja kutwalibwa, omulala ajja kusigala. Kino kyakulabirako, kino kyakulabirako. Ate Bayibuli etugamba mu kitabo kya Luka chapter 8 verse 17 nti tewali ku ebyo ebikwekeddwa ekitajja kuteekebwa mu kitangaala oba kitegeererwe. Era Mukama n'akiddamu ne mu kitabo kya Mark chapter 4 verse 22. Muganda wange gwe awuliriza, obubaka obw'ekiseera kino kwenenya, twenenye, twenenye, twenenye. Weewaawo tusobola okuwulira obubaka nga batubuulira nti ate kino kye kiseera eky'obugagga
obwensi okuvaayo ate buddire abantu ba Katonda obubaka nabo nga weebuli naye awuliriza ka audio kano kitegeere kino ekiseera obubaka bwakwenenya. Mukama ayagala kwenenya, ayagala twenenye, ayagala ensi yonna yenenye, amawanga gonna genenye. Kino ekiseera kyakusabira buli omu asabire munne. Intercessor asabire amawanga, asabire obuweereza obugudde, asabire ekyalo kye, asabire ensi yonna, asabire abakulembeze b'ensi yonna. Kino ekiseera kyakwenenya kuba tuli mu nnaku ezisembayo, ennaku ezisembayo ez'ebiro ebisembayo. Oyo alina amatu awulire, tuli mu biseera ebisembayo. Kino ekiseera kyakwenenya. Mukama waffe obubaka bw'ayagala tubuulire abantu okwenenya. Buli kyoyogerako totya kwogera ku kintu kya kwenenya n'okutambulira mu butuukirivu. Weewaawo abamu bajja tulabanga oba abalalu abatategeera, ekyo tekina buzibu kubanga tetuli mu kunoonya oba mikwano oba tunoonya kwagalwa. Ife ogwaffe gwa kwogera. Bw'oyogera okwenenya n'oyogera okutambulira mu butuukirivu n'obuulira abantu 10 ne mubaamu omu atutte ekintu ekyo n'akiteeka mu bulamu bwe, mazima ku lunaku olwo ojja kusinkana naye mwogere ku mbaga ey'obugole, ku kijjulo ekyo ekya Mukama waffe ojja kusinkana naye. Mukama ajja bajjukiza byonna. Kitegeeza newobuulira abantu 10 ne babuulira, newomubeeramu omu yekka atutte ekigambo ekyo, olwoyo eggulu lijja kusanyuka era obubaka bw'obugabanye n'abantu buba tebugendedde awo. Ekigambo kya Katonda kiba kigenze ate ne kibako ensigo ekisiga, ate kugamba ne wabaawo n'amagoba oba ne wabaawo ekibala ekivudde mu mulimu ogwo. Kati totya kwogera butuukirivu n'okwenenya, totya kwogera butuukirivu n'okwenenya. Obutuukirivu n'okwenenya, okwenenya kwa kaseera kano, okwenenya kwa kaseera kano. Okwenenya kwe kufukamira mu maaso ga Katonda ne tukkiriza ensobi zaffe, ne tugamba Mukama nenenya, nsobeza gy'oli Mukama, nsaba onsonyiwe, ontondemu omutima omupya, ozze bujja omwoyo gwange, ompa obusobozi okuwangula omulabe. Era mu kwenenya wetulagira Mukama nti iffe tetulina busobozi naye lwa kisa kye, tetulina busobozi naye kisa kye kye kigenda otuwanguza, kubanga yajja otulokola. Amannya gaffe gasangulibwe mu kitabo ekyokufa, gawandiikibwe mu kitabo eky'obulamu. Kati we tumala okwenenya ne twatula n'ebibi byaffe eri Mukama, byonna ne tubigoba mu linnya lya Yesu Kristo. Ebibi byonna ne tubigoba. Kati era okwenenya kwe kuva ku bibi ebyo ffe kennyini, kubanga omuze Sitaani agenda okuleeta omuze abaako yennyini, ffe kennyini ffe twetwala mu kifo Sitaani waatusanga. Naye tuba nga tutambulira mutuukirivu, Sitaani tasobola kujja kuba tuba twetoolodde ekitangaala. Naye Sitaani amala kulaba ekirowoozo ekikyamu nga kize munda mu ffe ne tukiteekako ebirowoozo, naye n'alyoka ajja ng'ayita mu kirowoozo ekyo nga ffe tumuwadde omulyango okuyingira mu myoyo gyaffe. Kati okwenenya kutegeeza n'okwesalako ebyo byonna, n'otunula mu ssimu yo n'olaba essimu z'olina n'ogamba naye kati bameka be neetaaga ddala, bameka Sitaani ate bayinza okukozesa ate okuntwala mu kkubo ekyamu. Ne weebuuza kati ono we muggyako mba nfiirwa ki? Sitaani tamukozese mu ngeri eyo n'eno. Kwegamba waliwo n'essimu ze bakkubira n'omanya kati eno essimu yo, amazima matuufu ebintu bye ŋŋamba tebintwala eri Mukama. Kati ng'olina okusigaza essimu eyo oba okugyesalako, oba olina okusigaza ennamba eyo oba olina okugyesalako n'omanya bwe neesalako eno ennamba mba nzibye ekkubo lya kiri na kiri na kiri. Kano ke kaseera ak'okweyawula. Byonna bikwatagana n'okwenenya. We twenenya tweyawula ne ku bintu ebyo bibadde bitwala mu bintu ebikyamu. Bwe giba mikwano ng'olaba weetaaga osookoddeko ebbali n'osookoddako ebbali. Tekirina buzibu mu kubeera wekka nga tolina nnyo mikwano. Bw'obanga ddala emikwano egyo ate gibadde gigenda ate kwongera kutwala mu kkubo kyamu nga naawe okimanyi. Naye ate emikwano giba gikutwala mu kkubo lya Katonda tekirina buzibu, osobola okugenda mu maaso nabo. Naye ng'ekikulu kya byonna twagala kgenda mu ggulu tuwone okgenda mu geyeena. Era okwenenya
kukwatagana n'okugondera eddoboozi lya Katonda. Buli kiseera woobeera n'ogaa naye kati wano Mukama ayagala nkole ki? Buli kiseera woobeera n'ogaa naye kati Mukama ayagala nkole ki? Awo amaaso gajja okuzibuka ogambe kitegeeza ekifo kye ndimu kikyamu, waliwo kino, waliwo nekiri, bakolerawo ne kino n'ovaawo. Ebyo byonna bijja mu kwenenya, ojja okula mu muntu ow'omunda, ojja okula. Kano ke kaseera ak'ekyo kye tusaba, bwe tuba tusaba ne tugamba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu bibeere naffe emirembe gyonna. Kano ke kaseera, kuba buli lw'osaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kikubeeremu, olwo oba osaba ekikula kya Mukama Katonda waffe tubeere omubiri gwa Kristo. Ate buli lw'oba osaba okwagala kwa Katonda, okwagala kwa Katonda gwe mwoyo gwa Katonda, kye kitangaala ekiri munda mu ffe, bwe bulamu ate ge maanyi, kwe kwagala. Kati ebyo bibeere wamu naffe. Ate bw'ogamba okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu, oyo yatusomesa, oyo kugamba yatulaga ekkubo, oyo yatuleetera okuwulira nti tetuli ffekka. Buli woobeera n'omanya siri nzekka, Mukama waali nange, oyo Mwoyo Mutukuvu. Kati ekyo we tukisaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu bibeere naffe emirembe n'emirembe, emirembe gyonna. Kitegeeza tusobola okubeera nabyo wano ku nsi ate ne mu bulamu obuddako, naye nga tusoose kubeera nabyo wano ku nsi, nga tusoose kubeera wano ku nsi. N'ekintu kye ntera okwogerako, tubeere nga tusaba ng'ogamba Mukama, nzijjamu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwo n'obulamu bwo. Eno nsonga ya mutima, eno nsonga ya mutima, igwe ne Katonda, nze ne Katonda, buli omu nga kinnoomu. Eno ensonga ebeera ya mutima. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda, era mu Bayibuli etulaga 1 Thessalonians chapter 5, abo abaafa nga bali mu butuukirivu, Abakristaayo be bajja okusooka okugamba okuzuukira n'okwambuka waggulu nga bambaziddwa ekyambalo ekyo ekyekitangaala, ekyambalo eky'ekitiibwa eky'omu ggulu. Abo abaafa nga Bakristaayo ate nga bali mu butuukirivu. Oyo yafa nga Mukristaayo oba nga mulokole, naye nga ku kiseera we yafiira tali mu butuukirivu, tatambulira mu butuukirivu oba nga teyeenenyezza, oyo tajja kuzuukira kugenda mu ggulu, oyo tajja kuzuukira kugenda mu ggulu. Bayibuli etulaga ate Bayibuli etulaga oyo wanaazuukira ate tagenda kugenda mu ggulu, agenda kugenda walala. Tubeere beeteefuteefu, Mukama waffe agenda kudda. Ate tujjukire n'okufa kugwa bugwi, n'okufa kugwa bugwi. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Obulokole bwa kinnoomu, obulokole bwa kinnoomu. Omuntu osobola okuwulira ekigambo kya Katonda n'okitwala ggwe nga bw'oba oyagadde, naye akaseera ako maaso ga Katonda mazima ekigambo kijja kujjukirwa era kijja kuba n'amakulu. Bangi bajja kusanyuka, bajja kubuukira waggulu, bangi bajja kusanyuka, bajja kubuukira waggulu olw'okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Ne tuba tusoma mu kitabo kya Daniel chapter 12 okutandikira ku lunyiriri olw'okubiri. Era naye Daniel yalaba ennaku ezisembayo ng'ayogera ku bangi abajja okuzuukuzibwa, abaali baafa bajje mu bulamu obutaggwaawo, era bajja kubanga bayakayakananga eggulu. Ate abo abaaleetera abalala okutambulira mu butuukirivu bayakeyake ng'emmunyeenye. Era Daniel chapter 12 olunyiriri olw'ekkumi eyogera ku kutukuzibwa, okutukuzibwa okufuuka abagole abatalina bbala. Era awo Daniel chapter 12 ne verse 10 eyogera nti okutambulira mu kibi kujja kweyongera, okutambulira mu kibi kujja kweyongera. Era awo watulaga nti abo abatambulira mu kibi tebajja kumanya bintu bya Katonda n'ebyama bya Katonda. Naye nga tetujjukire okutukuzibwa nga tekunnabaawo, okubeera nga mutalina bbala, okutukuzibwa nga tekunnabaawo kuyita mu mitendera si kintu kya lunaku lumu, kubanga okusooka
osooka n'onoonya Katonda ne kiba mu mmeeme eyo n'otandika okweyawula ku nsi ebintu byonna byobadde otambuliramu ebikyamu n'otandika okugenda nga obyesalako abakuyita amannya ge bakutuuma bonna ne bakutuuma nga balaba n'ebintu byotakola kwegamba olinga atatambulira ku bintu ebiri ku mulembe ebyo n'osirika gwe ng'onoonya bulamu obutaggwaawo kuba buno obulamu bwa wano ku nsi buggwaawo n'ojja ng'osaba n'onoonya Katonda weeyawudde ku nsi otandise okulaba enjawulo mu bulamu bwo olabye amaanyi ga Katonda omukono gwa Katonda ofunye ne deliverance kati ate okutuukuzibwa wekujjira okutuuka ekiseera nga toyina bbala ekyo kijja kubaawo kuba Bayibuli etugamba Mukama ajja okutwala ekkanisa etayina bbala ekyo Mukama agenda kututukuza era ekyo kyekijja okutondawo omuntu omupya ow'ekkanisa ffenna tubeere ekintu kimu oyo omugole atalina bbala ekyo ekyogerako mu Yokaana chapter 17 verse 23 Yesu abe mu muntu oyo era n'omuntu oyo abe mu Yesu era ensi kwolwo lwendimanya kubanga okutukuzibwa kanisa yonna bajja kubeera omuntu omu nga bakkiriziganya nga tewali njawukana nga bali muntu omu Ephesians chapter 1 verse 10 eyogera ku obumu obwo nga bakkiriziganya wamu n'eggulu olwo ekyo kye tusaba nga tugamba Mukama obwakabaka bwo bujje byagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu wekijja okutuukirizibwa ng'obwakabaka bwe buzze ffenna tunaabeera omuntu omu nga tutukuzibwa obwakabaka bwe bujja kuba wano ku nsi kuba tujja kuba nga tetulina bbala ng'ab'omu ggulu olwo ng'obwakabaka bwe buzze nga kyagala kikolebwa ku nsi nga bwe kikolebwa mu ggulu era ne Colossians chapter 3 verse 14 eyogera ku bumu obwo Ephesians chapter 4 verse 13 ne 16 nayo yekugamba yesinga no kikkaatiriza obulungi yesinga kikkaatiriza kati ate weewaawo ng'eno twetegekera okoma kwa Mukama waffe Yesu Kristo okutambulira mu butuukirivu n'okwenenya n'omulabe gy'ali ayimusizza omutindo omulabe Sitaani naye gy'ali ayimusizza omutindo kubanga akimanyi kino kye kiseera ebisuubizo bya Katonda okutuukirizibwa ebisuubizo bya Katonda eri obulamu bwaffe ebisuubizo bya Katonda akabonero kuba Katonda waba alina ekisuubizo ky'alina kyawa omuntu mu nsi ey'omwoyo omuntu oyo wabawo akabonero akalaga nti ono aliko ekisuubizo kya Katonda kati ekyo kyoyinza okuyita emmunyeenye oba kye bayita sita omuntu ng'alina emmunyeenye ebyo akawa akabonero nti omuntu oyo aliko ekisuubizo kya Katonda eyo yemmunyeenye nga omubiri guno gwe tusobola okulaba n'amaaso n'olaba omuntu alina omukono alina amaaso alina amagulu n'omubiri guli ogw'omwoyo spirit nayo omuntu asobola okugitunulira n'alaba nti oliko akabonero ka Katonda oba emmunyeenye eyaka mu kyenyi kati emmunyeenye eyaka oyo asobola okulaba mu mwoyo amanya nti kati kino kyekisuubizo kya Katonda ekiri ku muntu oyo era emmunyeenye eyo tesobola kwonoonebwa omulabe asobola ogibba n'agiwa omuntu omulala naye nga tesobola kwiga teyonooneka Mukama bw'ati bwe yagitonda oli asobola ogibba osobola okusaba n'ekomo naye nga teyonoonebwa ate tulina n'okumanya ku mulabe engeri gy'alwanamu kubanga tujjukire omulabe Sitaani atulwanyisa naye omulabe akulwanyisa nga tomulaba ate ye ng'akulaba kiba kirungi n'otegeera naye engeri gy'alwanamu naawe osobole okumanya omwewaza otya era obutego bwe ogenda bubuuka otya kuba ye ajjira mu mwoyo ate ffe tulaba n'amaaso gaffe kiva Bayibuli etugamba tuleme kutambula lw'ekyo kye tulaba n'amaaso naye tutambule olw'ekyo kye tukkiriza tutambule olw'okukkiriza gye tweyongera okwewa Mukama ne tuba n'enkolagana bwe bukuumi bwaffe mu nsi ey'omwoyo bwe bukuumi bwe tufuna mu nsi ey'omwoyo
gye twongera okubeera ne Mukama bwe bukuumi. Nga wano ku nsi omuntu wayinza okufuna omukuumi oba ow'emmundu n'abeera nga amukuuma oba ku nnyumba ye oba ku geeti oba n'abeera ne babodegaadi ng'abo be bamukuuma. Kati ne mu nsi ey'omwoyo gye tweyongera okubeera n'enkolagana Yesu Kristo tubeera n'obukuumi, atuteekako ekisa kye, ekitangaala kye, bamalayika batwetooloola. Obwo obukuumi Yesu Kristo yabugaba. Mu nsi ey'omwoyo tewali wantu wonna wali bukuumi na mirembe okuggyako mu Yesu Kristo. Emirembe ejja nnamaddala. Sitaani asobola okuwa abalala kye balowooza nti bukuumi naye nga tebuba bukuumi, kuba yennyini yajja okutta, okuzikiriza n'okwonoona, ate tagaba bukuumi wabula aba abalimbalimba. Obukuumi buli mu Yesu Kristo Katonda waffe. Omulabe akozesa ebintu eby'enjawulo nga emmere. Omulabe sitaani akozesa nnyo emmere okubba sita z'abantu oba ebisuubizo bya Katonda. Mu nsi ey'omwoyo emmere sitaani agikozesa nnyo 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 nnyo. Kyova kirungi oba ogenda okulya ekintu kyonna kagabe mazzi, sooka osabe. Sooka emmere eyo oba amazzi ago ogabikka omusaayi gwa Yesu Kristo gw'olaba ng'ayogera ekigambo. Naye mu nsi ey'omwoyo obwo obukuumi, ekigambo ekyo kirina obulamu ky'oyogera. Ekyo ekigambo twegendereza ekintu kye tulya. Tetulina kugendera nnyo ku bintu bya bwereere. Bayibuli egamba ekyokulya omusajja ajja kijja muntu yo, kitegeeza tulina okukikolerera. Kati ekintu kyonna ekijja nga kya bwereere ebiseera ebisinga mu mwoyo kibaako akabooza oba kiba n'ebigendererwa ebitali bituufu. Omulabe sitaani akozesa nnyo ekyokulya. Tujjukire ne mu Bayibuli omulabe we yali akema Adamu ne Eva yakozesa ekyokulya era baalya kyakulya. Tujjukire abaana ba Katonda abaagenda Egypt ng'abaddu, ensonga yali ya mmere, baagenda mmere nga banoonya mmere. Abaana bangi ddala abato sitaani abaleetera kugamba sitaani alina ebintu ebikyamu byakola ng'ayita mu mmere. Abaana bangi bambi be babbyeko ebisuubizo bya bya Katonda oba emmunyenye zaabwe nga bayita mu byakulya. Omwana ne bamuwa ekyokulya n'alya naye ng'ekyo ekyokulya kye kigenda omuviirako obuzibu. Kati ekyo nakyo tulina okukiyiga. Omulabe ekigendererwa kye kyakubba kigambo kya Katonda okuva mu mitima gy'abantu. Ayagala ekigambo kya Katonda akibbe mu mutima gw'abantu, mu mitima gyaffe kibeere mu bwongo. Kati we kibeera mu bwongo, ekintu ekiri mu bwongo sitaani kyangu okibba, kuba mu bwongo asobola okuleetamu ekintu ekirala. Kati wamala okibba mu mutima n'akiteeka mu bwongo, olwo sitaani aba asobola okujja n'ayingira mu muntu oyo, kuba awabadde ekigambo kya Katonda awo wennyini sitaani wajja n'atuula mu mutima gw'omuntu. Kyova olaba ebiseera ebisinga tuba tusanga obuzibu mu kusaba, ng'olwotuuka okusaba n'owulira okooye nnyo, owulira tolina maanyi, lw'owulira ng'oli muzito nnyo, ako ekyo kiba kyakulwanyisa kya mulabe. Ekyo kiba kyakulwanyisa era olina okumanya kati omulabe mu nsi ey'omwoyo ali mu kukuteekako akazito, owulire ng'ozitowa nnyo ekitali kya bulijjo, era abeera awo kumpi naawe omulabe ye ng'akulaba naye nga teggwe tomulaba. Omulabe sitaani ayagala okubba ebisuubizo bya Katonda okuva ku baana ba Katonda. Ako ke kabonero ka Katonda k'ateeka ku bantu. Omulabe sitaani atandika okulwana naffe okuva ku lunaku lwe tubeera nga tuli munda mu lubuto lw'abazadde baffe. Okuva ku lunaku olubuto lwe lufuniddwa, omulabe sitaani kwolwo lwategeera. Ku lunaku olusooka nga ne maama w'omwana tannategeera nti ali lubuto, sitaani aba amaze okutegeera. Olwo olunaku sitaani ye aba amaze okutegeera lwennyini. Yesu Kristo bwe bukuumi bwokka n'emirembe, kubanga omulabe atadde obutego ku ttaka kwe tutambulira, mu mpewo gye tussa, n'amazzi ge tulina okunywa n'okunaaba. Omulabe atadde obutego wonna wonna wonna, ate tayagala tubirowooze nako, ye ayagala tubeere mu bulamu nga tetulowooza nti oba omulabe gy'ali tutambulire mu bulamu nga tumanyi tugoberera bintu biri ku mulembe. Kati ye omulabe ajja atte, abbe, azikirize ebisuubizo bya Katonda. Mu biseera bino eby'ennaku ezisembayo, omulabe atunuulidde abantu basatu, ebika by'abantu bisatu by'asinze okutunuulira era by'asinga okulwanyisa. Omulabe alwanyisa nnyo ddala ebiseera bino
bakyala ba Katonda ne basajja ba Katonda. Era omulabe alwanyisa nnyo abakyala. Omulabe alwanyisa nnyo n'abaana abasooka okuzaalibwa, abaana b'obulenzi nga first born. Omulabe abalwanyisa nnyo kuba mu nsi ey'omwoyo abamu ku bantu abaliko ekisa kya Katonda eky'enjawulo be basajja ba Katonda ne bakyala ba Katonda n'abakyala, omukyala yenna n'omwana azaalibwa, omwana omulenzi nga yasoose okuzaalibwa, balina ekisa eky'enjawulo Katonda kyabateekamu. Kyova Bayibuli egamba oyo afuna omukyala oyo nga ntegeeza ku muntu nga afunye omukyala ow'okuwasa aba afunye ekintu ekirungi era afuna ekisa okuva eri Katonda. Era essanyu ly'omusajja ye mukyala we, ddala omukyala omusabi. Abaami bangi Mukama ayogera nabo ng'ayita mu bakyala baabwe, n'abakyala bangi abafumbo Katonda ayogera nabo n'abawa obubaka ng'ayita mu baami, ng'era babugondera famire egenda kutereera bulungi, basobole okufuna ebisuubizo byabwe okuva eri Katonda, ng'omwami awuliriza omukyala n'omukyala ng'awuliriza omwami. Omwo Mukama n'abatambuliza mu kisuubizo ky'omusajja kye yamuwa, n'omukyala ekisuubizo kye yamuwa ne kituukirira nga bategeeragana, kuba Mukama ayitira buli omu Mukama ayitira mu munne okwogera naye. Ate tujjukire Bayibuli kyeyogera mu Genesis chapter 3 verse 15. Mukama agamba ajja kuteekawo enmity oba obutakolagana wakati w'omukyala ne omulabe Sitaani, era ne wakati w'ensigo y'omukyala ne wakati w'ensigo y'omulabe Sitaani. Era ensigo y'omukyala oba omwana anazaalibwa omukyala ajja kukuba omusota ku mutwe ye Sitaani. Kati yeemu ku nsonga lwaki ne Sitaani yalayira okubeera nga ajja kuba alwanyisa omukyala n'abaana be. Omulabe Sitaani alina n'endwadde mu nsi ey'omwoyo n'ebyokulwanyisa nga byo byabakyala bokka, abisindikira abakyala bokka. Ate omulabe Sitaani ajjukira n'okujjukira nti Eva yawuliriza Sitaani. Kati Sitaani alowooza nti oba oliawo abakyala bangu nnyo bakumuwuliriza, n'abakugamba n'abatuma mu bintu ebikyamu asobole okubba ebisuubizo by'abaana n'abantu abalala bonna. Era omulabe Sitaani asuubira nti ne mu Geyeena ajja kuba n'abakyala bangi. Bw'asuubira ajja kuba n'abakyala bangi okusinga abasajja. Ekyo Sitaani bw'asuubira, y'ensonga lwaki alwanyisa nnyo abakyala. Ate Sitaani akimanyi nti ensonga za Katonda za mutima, era Katonda akebera mutima. Ate omu ku bantu asobola okusaba okuva mu mutima singa aba ategedde Katonda ye mukyala. Singa aba ategedde Katonda n'asaba ng'akijja ku mutima gwe, okusaba okwo mu nsi ey'omwoyo kuba n'amaanyi ga njawulo, n'eddoboozi eryo engeri gye wulirikamu liba ddala nnyo, kubanga omukyala y'omu ku muntu asobola okwogera ng'akijja ku mutima ng'ayogera ne Katonda. Ate Katonda gy'okoma okusaba ng'okijja ku mutima mu nsi ey'omwoyo, n'eddoboozi lyo liwulikika bulala, n'amaanyi n'ekisa kyakuteekako biba bya njawulo. Ate kaabeere mukyala nga mufumbo n'abeera ku maviivi ge n'asabira mwami we ng'akijja ku mutima, famire yonna esobola okutereera, buli kimu omusajja kyakola ne kigenda bulungi. Ekyo Sitaani akimanyi, y'ensonga y'emu lwaki alwanyisa nnyo abakyala. Y'emu ku nsonga lwaki alwanyisa nnyo abakyala. Ate nga bwe tulaba mu nsi nti ebiseera ebisinga abantu baagala nnyo omwana waabwe asembayo obuto gwe basembayo okuzaala. Kati ne Sitaani akimanyi nti omukyala gwe batonda, gwe basembayo okutonda, kati akimanyi Katonda amwagala nnyo, era Katonda atadde ekisa ku mukyala, ekisa eky'enjawulo. Kyova olaba omuntu newabeera pulezidenti newabeera kabaka, abantu bonna basobola okumutya era nga kwegamba bamulaba mu ngeri oba ey'entiisa bw'etyo, naye mukyala we ye asigala amulaba ng'omuntu owa bulijjo, ng'omuntu omulala yenna. Era omuntu oyo kaabe kabaka kaabaani aba alina ekitiibwa eky'enjawulo kyawa mukyala we. Ekyo ekisa Katonda yakiwa omukyala.
ekyo ekisa Katonda yakiwa omukyala. Ate Sitaani akimanyi nti ekisa ekyenjawulo Katonda kyawa omukyala n'ebisuubizo byangu nnyo byakubba ddala nga omulabe Sitaani ayita mu kusindika abantu abatali batuufu ne babeera n'omukyala ono ddala nga oba tannafumbirwa oba ng'afumbiddwa naye neesanga ng'ate ayina enkolagana endala n'abasajja wabweru w'obufumbo. Kyangu nnyo Sitaani okubba ebisuubizo bye byonna Katonda byamutegekera olw'ekyo ekikolwa ky'aba akoze wabweru w'obufumbo oba ekyo ekikolwa ky'aba akoze ng'obufumbo tebunnatuuka. Kati awo Sitaani abbirawo nnyo ebisuubizo ebirungi Katonda by'ayina eri omukyala. Ekyo Sitaani akimanyi era akikozesa nnyo. Ensonga lwaki omulabe Sitaani kwegamba ayagala nnyo okulwanyisa abasajja ba Katonda, kubanga abasajja ba Katonda ne bakyala ba Katonda beebo abagezaako ennyo okuleetera abantu okukyusa amakubo. Omuntu n'awulira ekigambo kya Katonda n'ava ku kkubo lino n'akwata lino n'akyukira ddala. Ate Sitaani akimanyi nti mukyala wa Katonda omu oba musajja wa Katonda omu asobola okwogera obubaka n'obutwala just dakika nga 3 oba 10 ne bukyusa miliyoni ne miliyoni z'abantu ne badda eri Katonda. Ekyo Sitaani akimanyi. Y'ensonga lwaki ayigganya nnyo oba ayagala nnyo okulumba abasajja ba Katonda. Ate ensonga lwaki Sitaani ayagala nnyo ddala mu nnaku zino ezisembayo okulumba n'okulwanyisa abaana abasooka okuzaalibwa first born abalenzi. Akimanyi nti buli muntu asooka okuzaalibwa nga mulenzi Mukama amuwa ekisa ekyenjawulo. Kyova olaba kebere ssaddaaka Mukama yayinanga ensolo zyalondanga esooka okuzaalibwa bamuwe. Era kyova olaba mu Bayibuli Mukama yagamba ne Musa abaana abo abasooka okuzaalibwa ab'obulenzi baawulibwe. Ebyo byonna mbikubuulira nkulage engeri omulabe Sitaani gy'agezaako okulwanyisa ebisuubizo bya Katonda eri ffe. Kuba ekisuubizo Katonda kyakutaddeko, ekisuubizo kyo Katonda kyakutaddeko mu nsi ey'omwoyo kiba ng'akabonero ng'emmunyenye ng'eyaka ne mu feesi mu nsi ey'omwoyo nga bagiraba bulungi nnyo. Omulabe Sitaani asobola okulaba emmunyenye yo ng'eyaka ng'okyali mu lubuto aba asobola okugiraba. Kati emmunyenye eyo gy'ekoma okwaka gy'akoma okumanya nti omuntu ono aleka ekisuubizo kya Katonda eky'amaanyi, ono agenda okuzaalibwa. Era wamanya nti olina ekisuubizo eky'amaanyi agezaako okutta ng'oli mu lubuto, agezaako okulaba olubuto oba luveemu. Bwe walemererwa agezaako okulaba nga mu kuzaalibwa agezaako okutta. Era kyova olaba abantu bangi ab'omugaso mu nsi ne basajja ba Katonda ne bakyala ba Katonda abalina ebirabo eby'enjawulo mu kuzaalibwa kwabwe balwala nnyo olusinga baakazaalibwa. Abalala basobola nnyo okulwa mu lubuto n'ayisa n'emyezi 9 n'agera mu myezi egisingako olw'okuba omulabe Sitaani aba agezaako omutta olw'emmunyenye eri gy'alabye olw'ekisa kya Katonda, olw'ekisuubizo kya Katonda ky'abalaba ku muntu oyo. Era abantu bwe bagenda ew'omulabe Sitaani nga baagala bugagga, baagala bakuza ku mirimu, baagala mamotoka mayumba, omulabe Sitaani talina bintu oba sente ziri awo oba mamotoka oba mirimu, wabula addira emmunyenye z'abalala ze yabba ku baana abato n'abalala bonna, emmunyenye ze yababbako ez'emirimu ez'okukola ez'okubeera obulungi. Emmunyenye ezo zaawa bano abantu abagendayo kumusaba kuba ye talina kyayina. Zaawa bali kuba emmunyenye eyo kiba kisuubizo kya Katonda. Ebeera nga bw'olaba maginenti ng'esika ebyo ebirina okujja olw'ekyo Katonda kyamuwa. Kuba omuntu Katonda gwe yawa ekisuubizo teweetaga na kikolera nnyo oba okulowooza ennyo. Katonda aba yakikuwa nga tonnava mu lubuto, kiba kikyo. Era kyekyo ky'okola ne kikuwa emirembe. Naye ekiba nga tekyali kisuubizo kyo ne bakikwasa tekikuwa mirembe, ate engeri gye kigenda era togitegeera. Kyova olaba ne Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali azaalibwa, abamu ku basooka okumanya nti azaalibbwa baali abo abamagi abaalaba emmunyenye ye. Baalaba emmunyenye, naye bwe baalaba emmunyenye basobola okutegeera nti wanaazaalibwa agenda kubeera kabaka, era baategeera n'ekifo mwagenda okuzaalibwa. Nga balaba mmunyenye basobola okugoberera emmunyenye ne bategeera. Okuyita mu mmunyenye basobola okumanya ne famire.
sitaani asobola okumanya famire gy'ovaamu n'ekifo w'onaazaalibwa n'ekiki onaabeera ng'okuze n'ekisuubizo kya Katonda ekiri ku ggwe naye ng'omwana ali mu lubuto. Kati sitaani ateekawo abantu ab'enjawulo bagende nga banoonya ebintu ebyo, balaba abantu. Ye asobola okutambula ku street n'amanya omuntu ali olubuto ne luba lwa lunaku lumu, n'alaba n'emmunyeenye eyo, kati wagiraba n'addayo ewa sitaani ne bateesa nabagaana, n'alabye omuntu ng'alina olubuto naye oyo omwana ali mu lubuto alina emmunyeenye bw'eti, kitegeeza ajja kuba w'amaanyi, ayinza okukosa obwakabaka bwa sitaani, ne batandikirawo okupulaaninga okutta omwana oyo. Ekyo sitaani akikola. Kati ate weewuunye maama waaba talina kyamanyi, talina kyasuubira, naye atandika kulaba bintu bitali bya bulijjo, okulwala okutategeerekeka, nga sitaani agezaako. Naye bambi Katonda ebiseera ebisinga abawa nnyo obukuumi. Ddala omukyalo oyo wabeera musabi oba bbaawe nga musabi, ekintu ekyo kibeerawo nnyo. Y'ensonga lwaki tulina okutambulira mu kusaba, mu kwenenya, okutambulira mu butuukirivu. Bwe bukuumi bwaffe, bwe bukuumi bwaffe mu nsi ey'omwoyo gye tweyongera okutambulira mu Mukama. Obwo buba bukuumi bwaffe mu nsi ey'omwoyo, era gy'emirembe. Egyo era gy'emirembe. Kati ate waliwo n'okubeera emmunyeenye, waliwo n'okubeera nga sitaani alemeddwa okutta omuntu oyo nga muto, n'amulinda n'akula. Kati wamulinda n'akula ng'akyalina ekisuubizo ekyo naye nga tekinneeyoleka, oluusi ng'alina ekisuubizo ky'okubeera musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda, oba okubeera n'ekirabo ky'enjawulo kyonna, sitaani asobola omulinda omuntu oyo n'akula, n'asindika omuntu ava mu kyaki ya sitaani n'agenda. Bw'aba mukyala, omuntu oyo wagenda n'abeera naye n'afuna enkolagana, n'amulimbalimba ne babeera ban'okwagalana. Omuntu oyo asobola okubba emmunyeenye oba ekisuubizo ky'omukyalo oyo, oba ne waba nga akyali mwana muto mulenzi, yaba tamanyi nti aliko okuyitibwa. Kati abo sitaani batunuulira ennyo, ezo emmunyeenye eba ebisuubizo ebyo abibba. Naye ng'omuntu oyo wajja eri Yesu Kristo n'afuna musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda n'amusabira, eyo emmunyeenye ekomawo. Mwoyo Mutukuvu yo butereevu, Mwoyo Mutukuvu ayina engeri gy'akikolamu, emmunyeenye eyo ekomawo, ekisuubizo ky'omuntu oyo kikomawo. Kubanga emmunyeenye y'omuntu oba kwegamba ekisuubizo kye okuva eri Katonda kye kitangaala kye, era bwe bulamu bwe, era ly'essanyu lye. Era emmunyeenye eyo webbibwa, omuntu oyo obulamu n'essanyu asobola obutabiraba, era buli kyakola kisobola obutagenda mu maaso. Kaabe ng'agenzeewa, kaabe ng'afunye mulimu ki, kaabe ng'afunye ssente mmeka, kaabe ng'awasizzaani oba ng'ani amuwasizza, emmunyeenye we babbibwa, ekisuubizo kiba tekiriiwo. Naye eyo emmunyeenye weekomawo, kaabe ng'akola mulimu ki, Mukama amuweeramu omukisa, abantu baba bamwagala, buli kyakola kiba kigenda mu maaso. Ebintu bino bye mbabuulira baganda bange bituufu, bituufu. Kyovula tulina okutambulira mu Mukama kuba bwe bukuumi bwaffe. Omuntu atalina bukuumi, nga gye twengera okwewa sitaani, obukuumi bwaffe bugenda. Kubanga ekibi mu nsi ey'omwoyo, ekibi kikola olusu olubi ne lugobawo bamalayika abatwetoolodde. Kati bwe bavaawo tuba tetulina bukuumi. Kati bw'oba tolina bukuumi n'osanga omuntu asaba mu kyaki ya sitaani nga tomumanyi, ne waakubuuzako nakukwata bukwasi mu ngalo, eyo emmunyeenye aba agitutte. Eyo emmunyeenye aba amaze oggitwala. Naye nga emmunyeenye z'abantu abakristaayo ab'ewa Katonda balina obukuumi. Waliwo n'abalina ebisuubizo okuva mu buto nga bajja kuba bantu ba Katonda, abo nabo obukuumi bubaawo nnyo ekiseera kyonna. Emmunyeenye esobola okubbibwa naye tesobola kwonoonebwa, naye ng'okubbibwa esobola, naye ng'okwonoonebwa tesobola. Omulaba asobola ogibba naye nga tasobola gyonoona, ebeerawo era esobola okukomawo. Ate mu butanwa, mu butali bugenderevu, singa omuntu omukristaayo yeesanga ng'asabira mu kkanisa ey'omusumba yenna naye ng'omusumba oyo akosa maanyi ga sitaani, katugeze nga omusumba oyo akosa maanyi ga sitaani, kuba osobola obutabaawula, kuba abasumba abatuufu gye bali bambi, bangi gye bali, naye n'abatali batuufu nabo gye bali. Kati singa weesanga oli mu kkanisa y'omusumba nga si mutuufu, emikisa giba 100 ku 100 nti agenda kubba emmunyeenye. Buli mmunyeenye ya muntu ajja n'amuteekako omukono ng'omuntu oyo wa sitaani, sitaani aba agenda mukozesa bba emmunyeenye z'abantu bonna.
babeerewo abasabire naye nga ye akimanya emmunyenye zaabwe zatwala n'emikisa naki ate sitaani n'abitwalira sitaani n'abiwa abalala kati ate ye ono omusumba sitaani n'amuwa obugagga. Ebintu ebyo gye mbabuulira mwebiri mu nsi eno gye tutambuliramu era bangi babikola nga bakimanyi. Waliwo n'ensi okuba n'ekisuubizo kya Katonda ddala nga esobola okuba ensi ng'erina ekisuubizo kya Katonda ng'ejja kubamu basajja ba Katonda ab'enjawulo, kwegamba ng'ejja kuba ensi ng'ejja kuba y'amaanyi mu mwoyo mu bintu bya Katonda, okuweereza Katonda n'okubeera mu basajja ba Katonda. Kati ekyo ekisuubizo nakyo sitaani ebiseera ebisinga engeri gy'agezaako kiremesa aleetawo obutategeeragana n'obutakwatagana ku basajja ba Katonda. Kuba singa abasajja ba Katonda bakwatagana ne babeera omuntu omu, ekisuubizo kya Katonda eri ensi eyo basobola okukiyita ne kikomawo, ensi eyo n'ebeera ekyo Katonda kyasalawo okuva mu ntandikwa kyalina okubeera. Naye basajja ba Katonda baba baawukanye nga tebategeeragana, kyangu nnyo omulabe okubba ekisuubizo kya Katonda eri ensi eyo, kuba abasajja ba Katonda ge gaba amaanyi Katonda g'ataddewo mwagenda okuyisa omukisa gw'eyo ensi. Ekintu ekyo kisoboka era mwekiri, bibeerawo mu nsi eno gye tulimu kati mwekiri. Omulabe sitaani ddala mu nnaku zino ezisembayo abba nnyo ebisuubizo by'ensi ez'enjawulo. Ate emmunyeenye oba ebisuubizo bya Katonda byawukana. Ezimu emmunyeenye zaakaayakana nnyo okusinga endala. Endala zaakanga bwolaba omusana, endala zaaka nnyo ate endala tezaaka nnyo ne zaawukana kubeera n'ebisuubizo byawukana. Ate emmunyeenye za njawulo. Emmunyeenye za njawulo. Omuntu gwe bayita satanist asabira mu kyaki ya sitaani, kye basooka omuyigiriza kubba mmunyeenye z'abantu zimusobozesa okufuna obugagga, kuba wabba emmunyeenye ey'omuntu ye n'agikozesa. Kati emmunyeenye eba nga magnet eyita ebyo ebyagisuubizibwa Katonda byerina okufuna. Kati omuntu asabira ewa sitaani ekyo bakimuyigiriza engeri gy'abba emmunyeenye eyo mu mwoyo. Naye abantu abo tetusobola baawulawo, balaba ne ku maaso, naye mwoyo bantu obalaba nga osobola okulaba mu mwoyo oba Katonda akulaga obubonero obw'enjawulo obalaba. Naye ate omuntu wa sitaani omutuufu tasobola kukutunuulira mu maaso ng'oli wa Katonda n'akulemezaako amaaso bw'ati. Bw'akutunuulira abanga omuntu w'anaatunuulira ekintu ky'ayagala okubuukira kirye oba kiyuzeeyuze. Kasita akutunuulira n'akuteekako amaaso dakiika nga 10, awulira ng'ayagala okubuukira, kuba kiri ekiba mu ye kiba tekisobola kugumira muliro gubeerawo, era akuvaawo mangu n'agenda. Akuvaako mangu n'agenda. Singa mwesanga musisinkanye oba kugamba ate ne w'otuula naye taba na mirembe, ne wakuyitako buyisi taba na mirembe, omuliro guba gumwokya ddala mu kifo ekyo waalina ekintu kyonna kyajja ewa sitaani, oba kakomo oba kiki oba kyonna kyalina ku mubiri gwe nga kya sitaani, oba ddagala lye baamusala awantu awatandika omumwokya. Oba oli muntu wa Katonda omutuufu, kati wa sitaani aba talina mirembe wooli, kabeera ennyumba tayinza kupangisa kumpi naawe, kuba muva mu bwakabaka bwa njawulo. Ekitangaala tekikwatagana na kizikiza, muba bantu ba njawulo nnyo. Waliwo omuntu asobola okuba n'emmunyeenye oba ekisuubizo ky'okubeera nga ajja kuba kwegamba nga ajja kuba mukozi. Omuntu alina ekisuubizo bwakityo naye asobola okuba n'emmunyeenye eyo, ye nga ne waba teyasoma emirimu gisobola omunoonya, buli kyakola kisobola okuyitamu, ate abantu baba bajja mwagala ne guba mulimu baba bajja mukuza. Ekyo Katonda aba yakimuwa nga ekyo ekisuubizo yakimuwa omuntu oyo tannaba na kuzaalibwa. Ekyo ekisuubizo Katonda aba yakimuwa kibeerawo nga yakimuwa nga kikye, ng'era omulimu ne guba mulimu ki wadde teyagusomerera. Mukama era amuwa obusobozi, buba munda mu ye, obusobozi buba munda mu ye omuntu ow'omunda nga Katonda yabumuwa. Waliwo omuntu ayinza okuba n'emmunyeenye oba ekisuubizo eky'obufumbo. Ebiseera ebisinga abo babeera bakyala nga Katonda yamuwa ekisuubizo eky'obufumbo obulungi. Omukyala oyo bw'aba afumbiddwa kaabe nga omwami mwavu, nga omwami asobola okukyuka olw'omukyala oyo, basobola okuba nga buli kye bakola kigenda bulungi.
kwegamba nga omukyalo oyo nga ekisuubizo kye kiri mu bufumo nga ye olufumbirwa obulamu bwe kenyini bukyuka obw'omwami we obwa famire ye nga kiyinza n'okukyusa famire zonna naye ng'ekisuubizo kiri ku mukyalo oyo naye nga naye aba agenda kitegeera nga wayise ebbanga ng'amala kyetegereza n'agamba naye n'abantu bakyetegereza wayise ebbanga ne bagana naye omuntu ono okuva lwe yajja waliwo enjawulo bweti n'enjawulo bweti n'enjawulo bweti bayinza obutamugamba naye baba bakimanyi nti omuntu ono ddala aliko ekisuubizo kya Katonda. Waliwo asobola okuba n'ekisuubizo oba emmunyeenye eya Katonda nga ye kwegamba asobola okuba nga wazaala abaana ne baabameka abaana bonna bagenda kukula bulungi ate mu bulamu nga buli mwana kyakola kigenda bulungi. Ekyo ekisuubizo Katonda omuntu aba yakimuwa ng'ate oluusi yakiwako n'omuntu era okuva mu kwegamba mu lunyiriri lw'omuntu oyo nga Katonda alina abantu ab'enjawulo bazaakiwa ng'era omuntu we wanoonyereza tekisookedde ku ye ekyo Katonda nga aba yakiteeka mu lunyiriri olwo. Katonda alina ebintu by'agaba nga biri mu lunyiriri olwo. Kati emmunyeenye oba ekisuubizo Sitaani kyasingira ddala okutya n'obutayagala n'okulwanyisa ky'ekisuubizo ky'okuweereza Katonda. Waliwo abantu abalina ebisuubizo oba emmunyeenye ey'okuweereza Katonda nga ye ajja kuweereza Katonda n'obulamu bwe n'omutima gwe n'obyobugagga bwe ne famire ye ng'ayagala Katonda n'omutima gwe gwonna. Kati ekyo ekisuubizo omuntu aba akiina oyo Sitaani amutiira ddala nnyo kuba Katonda aba yakimuwa okuva mu ntandikwa. Mukama bakuume tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya tubeere nga tukimanyi omulabe Sitaani alwana nnyo mu nnaku zino ezisembayo. Twenenye bw'oba tosobodde kwegamba kujjukira byonna binjogedde at least jjukira kino tambulira mu butuukirivu n'okwenenya. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda. Jjukira ekyo agenda kudda. Oba abalala tebeeteekateeka gwe nga ggwe weeteeketeeke nze nga nze neeteeketeeke. Okwenenya, obutuukirivu, obulokole bwa kinnoomu. Kabeffe abagezaako kubuulira enjiri kobe naawe ng'obuulira njiri nange kennyini we mba seenenya ne mba nga ntambulira mu butuukirivu nga nze. Omuntu omulala tayinza kwenenya ku lwange oba tayinza kutambula ku butuukirivu ku lwange. Nze mba nja kubeera mu maaso ga Katonda nze nga kinnoomu ebitabo bibikulwe. Ebyo nakola ku nsi bineeyimirire. Nina akakusa okwenenya nga nkyali mulamu era kyekimu naawe muganda wange awuliriza. Nsonga lwaki mpeereza bu audio tusobole okuyambagana tugende mu ggulu. Kino ekiseera kya kuyambagana buli omu kusabira munne. Mukama abakuume mubeere bulungi.